Kadaama eyazaala omwana mu baba ne mu mutabani we adduse waka. Adduse n'omwana we avuddewe waka. Baba amutaddeko poliisi emunoonye. Baba amutaddeko abasirikale okumunoonya wonna we yeekwese. Ne baba kennyini naye amwenoonyeza. Kadaama ono waakwatibwa wonna agenda kuteekebwa mu kkomera asibibwe. Oba ateekebwe kalabba. Kubanga ekikolwa kye yakola kikolwa musango gwa naggomola. Kadaama yeetaaga buyambi. Jjukira atasobodde kulaba vidiyo naso baterayo. Kadaama ono yazaala omwana. Omwana gwe yazaala baamurepinga burepinzi. Baba yamurepinga kussa n'omutabani we waka baamurepinga. Kadaama yafuna olubuto era omwana n'amuzaala. Bo baagala mwana. Kadaama yadduse n'omwana we. Oyo omwana gulaba mu kifaananyi. Yoyo omwana gwe njogerako ne Kadaama gwe njogerako. Omwana wa Kadaama. Era bw'omutunuulira obulungi ennyo osobola okulaba nti bafaanagana. Kadaama anoonyezebwa era ng'agenda kusibwa. Bw'atasibwa agenda kuteekebwa kalabba attibwe. Kadaama ono yeetaaga buyambi. Amumanyi yenna osobola okuba nti ate obaako ky'oyinza okuba nti ate okola, oba omanyi famire ye, oba omanyi ab'eŋŋanda ze, n'asobola okuba nti ate Kadaama ono ayambibwa. Kadaama yatolose. Jjukira Kadaama ono tasobola kufuluma Saudi Arabia bw'aba tafunye buyambi. Tasobola kufuluma ggwanga lino kuba bamunoonya. Yeetaaga buyambi. Kasooka nkutuuseeko information eno kusaba video ogimpere like. Tambuza video, sharinga video. Banange, chiso oli Kadaama, oli Sekadaama, oli chi. Tambuza video, sharinga video. Tambuza video, sharinga video. Muganda waffe ali mbuzibu. Mukama wagamba nti yadduse n'omwana ali ku wanted. Poliisi emunoonya ne mukama wa munoonya. Mujjukira nti kati waali tasobola kufuluma nsi eyo gy'alimu. Okuleka nga ataasiddwa ate bamukwatirako either kuttibwa oba kumusiba bulamu bwe bwonna. Bannange tutambuze vidiyo sobola nga muganda ffe afuna obuyambi. Nja basaba ekintu kimu. Nze munkolere ekintu kimu. Munfunire bazadde be maama we obanga gyali mulamu. Munfunire maama we yekka. Bwabanga mama nga taliyo muganda wo muwala. Yekka yasobola omununula. Eddagala lyetaaga okukolebwa mukazi alina oddikola. Omwana awugulwe afulume ensi yadde ku butaka. Bannange tambuza vidiyo. Kino nsiba nkibagamba. Temwetuulako. Lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Mwefeeko. Bannange mutaase muganda wammwe. Mutaase muganda waffe. Mutambuze vidiyo, musharinge vidiyo. Bannange ebijja si birungi. Singa banaamukwatako we bati tebagenda muta. Tebagenda kumuta. Okuleka okumutta obusi oba okumubuzaawo. Kinsirikana okubanga n'omwana teyamubbye naye nga babadde bamukyunya olusi tebagala musasula. Abaana bangi bayita mu mbeera eno. Kampuni muli kuki? Kampuni ezaleeta omwana oyo muli kuki? Bane mutambuze vidiyo, musharinge vidiyo. Nze neetaaga ebintu bibiri. Mannya ga mwana kuba ekifaananyi kyo weekiri. Mannya ga mwana oba omuntu we. Maama we wabanga gyali mulamu munfunire ennamba ya maama we oba wa famire ina singa alaba vidiyo eno ajje mu bwangu ddala ennyo mulagirire ekyokkola. Muganda waffe asobole okuddizibwa ku butaka kubanga embeera gye gyali mu kwolekera obudde buno singa bamukwatako either okumusaba omwana wabeera ng'omwana teyamututte bagenda mugamba leeta omwana nga talina gy'agenda mujja bagambe nti asaddase omwana so ng'omwana bamwekwekedde. Tambuza vidiyo. Omwana bamukwatirako kufa. Tewali kintu kirala kufa. So buli muntu yenna ali eyo. Naawe ali eyo ng'oyita mu mbeera enyigirizibwa. Tokkiriza kuyitibwa mu mbeera enyigirizibwa. Teweetuulako. Bw'olaba ng'embeera ekutabuseeko jangu ku peegi yange onnoonye.
nabagamba kibakakadako buli omu okuba n'ennamba yange nga tonnaba kutuuka ku bino kwena embeera yonna olina okuba nga olina ennamba yange kebera kubbayo ojjeko ennamba yange ojja oŋŋambe mpita mu mbeera bweti ne bweti nkutaase nga bukyali gani okwokwolekera ebizibu nga bino oluusi abantu bamwe abali e Uganda ebabakola ebintu bino nga baagala mufiire eyo batwale obusente bamwe obutono bwe mwekoleddewo bannange mbagamba mutambuze vidiyo musharinga vidiyo muganda waffe tumutaase neje muje boolekedde embeera mbi okumanya nga abantu bano bazibu baleka basosena musetinga ne bamukuba ekifaananyi nga akutta omwana ne balyoka batandika omumucunja omwana ateekeddwa okuba nga bamukwese olwo ne bamucunya bami nawulya nga atendewaliddwa naye n'atoloka tambuza vidiyo muganda waffe afuna obwenkanya gwe wonna wenna ayita mu mbeera bweti enyigirizibwa bakuba bakucunya bakaka akaboozi tebakusasula bakuyombesa bakuvuma nkugambye kebera kubbayo oba sikyo janku WhatsApp ku namba eno 0779 92 25 41 nkiddamu 0779 92 25 41 nze najja kulwanirya bakadaama bankuba kyeyo baganda bange bangi bafa nava ne mbagamba ekisiibo kinaatera otandika saddaka zigenda kuyitirira bannange buli kiseera olaba onaafudde temwagala kwefaako obulamu bwammwe